Radio Yechasa. Ekatuzilie kubanga tuzipakasa wezili saskaduli dayo netukola ekatuzilie netuzipakasa wezili saskaduli dayo netukola sebo ekatuzilie kubanga tuzipakasa wezili saskaduli dayo netukola ekatuzilie netuzipakasa wezili saskaduli dayo netukola zide simizalero kambabulire olyaskola bwalyakabera musajudene n'omusajja olyali mawe bali wekubo olumkwanga zatalina agenda wasofi eyo omusajja jasabira omwenge bigere n'olugunya munatagala beera wasanyudene ekatuzilie netuzipakasa weziri saskaduliddayo netukola sebo ekatuzilie kubanga tuzipakasa weziri saskaduliddayo netukola ekatuzilie netuzipakasa weziri saskaduliddayo netukola tenomukyala gosanzeeyo mukampala n'omusanga n'omukwana nakukulako ez'ensimbi z'omuwakuba kupakasa n'omukyala oluziryakabeera musanyudene ekatuzilie musajja zituwomere zine ensimbi za leero petupakasa n'omusajja oli azimbye awo akayumba ke n'asuula mu ssebo gwabeera musanyu olw'okubanga ye musajja ye mpakasi n'olwebakotula omusajja abeera musanyu tereka tuzirye netuzipakasa bwe ziri saskatuliddeyo netukola ssebo leka tuzirye kubanga tuzipakasa bwe ziri saskatuliddeyo netukola leka tuzirye netuzipakasa bwe ziri saskatuliddeyo netukola n'oli omukyala gw'osanga eyo musiriki Radio Yechasa. Talk like a champion. What a piece of money, girl. Tell me where you get it from. Knock on your entrance. Yes indeed. Omukulu gwengenda okwogerako bw'oba tomanyi Buju Bantoni omukulu tomumanyi nenga woba omanyi Buju Bantoni ng'amuwulirako mu myaka gya 90 gyonna gwengenda okwogerako omukulu bamuyita Menton Sama abamujjukirako emyaka gya 90 awo 91 92 93 94 omwana mulezi oyo gwe bayita Menton Sama yafiira mu kabenje nenga onako wali tugenda kubatenga tugattagatta ebigambo bino osobola okubatenga omanyako akayimba kantoyiza kerabira bakayita Sirika Baby abajjukira akayimba kano ke bayita kino kyekibe ulya awo nga bagiyita Deluxe gwe bayita Menton Sama oba gwe bayita George Nkwanga amanya amatuufu yazaalibwa 1977 n'afa 1997 omukulu oyo yafa ayina emyaka 2 egy'obukulu omwana mulezi oyo gwe bayita Menton Sama taata we kigambibwa nti yali omukulu gwe bayita Lieutenant Colonel George Nkwanga abajjukirako emyaka egyo abamanyi gye bayitanga Fedemu obudde obwo ndowooza emyaka mugijjukira Fedemu 1986 kati omukulu oyo kigambibwa nti yazaala omukulu oyo gwe bayita Menton Sama gwe bayita Menton Sama ndowooza omukulu mumujjukira Nkwanga abamutegeera obulungi yali musajja bw'amagye basobola okuba tebakola ensonga nnyingi nnyo nga besobola okubatenga bitambula omukulu ono mu myaka gya 1990 bebamu ku basobola okubatenga batandika bapulizenta abakabi abatandikawo ekintu kino ye mwana mulezi ono Menton Sama gwengenda okubatenga nkubuulyako Menton Sama yasobola okubatenga atandika ekintu kya hip hop mu radio z'omu Uganda Menton Sama 1997 baali battabu nnyo nenga kutegeezako waliwo ebiseera gye bayitanga solo disco eno ey'omukulu gwe bayita Charlie Lubega woba ogambye nti ku Charlie Lubega bamutegeera omusajja ono yali muvuzi wa mmotoka era akyali mu mpolampola ebintu akyabikwasaganya waliwo gye bayitanga solo disco yategekangawo gye bayita jam sessions nga buli muyimbi ajja n'akubamu n'agamba nti ndese waaka wange ngenda kukubamu nga bakuba ddabu ez'enjawulo bw'owulya ziwikidiki ezo zonna baazikubanga kati mwana mwezi ono gwe bayita Menton Sama yakoppa nnyo omukulu gwe bayita Buju Bantoni era eddoboozi oba oliwulidde bw'oba omanyi Buju Bantoni Menton Sama olina okubatenga omanyi bulungi nnyo 1997 yasobola okubatenga atofaako nenga bakutegeezezaako nga batandise ekintu kyabwe batandika ku solo disco nga bakwasaganya ekintu myaka gya 90 we bavaayo oba club Siliki batandikawo jam session era ng'omukulu waliwo bamuyita DJ Junior wamulezi gwe bayita DJ Franka Menton Sama n'Orlando basobola okubatenga babasikiriza mpolampola ne begatta gye bayita club Siliki obudde obwo batandikawo nabo jam sessions nga bakuba ddabu enzibu ennyo mu budde obwo myaka gya 90 nga kikambuwadde baleeta disco gye bayita Deluxe studio disco
disco yali mobile ng'egenda oba egenze mizinga oba ogenze kinoni nga bakubirawo. Kwaliko Orlando, Rasta Rob, waliwo gwe bayita Rasta Kani, Menton Sama, abo bonna DJ Ronnie bonna nga bakikubira ku Deluxe Disco nga bakuba ziddaabu ezo z'aba Jamaica nga bakubira emyaka egyo. Bwe gamba nti dancehall akadde kano mu Uganda ku ba legend batata b'ekintu kino bino ba Fik for Make abalimu Menton Sama ye taata waabwe nga bw'ogamba nti kadongo kamu ba Eri Wamale bakitandika ba mukulu kusebadduka embeera eyo nanga bwe yatandika kati mu dancehall 19 omukulu gwe bayita Menton Sama gwe nkutegeezaako bwe basobola okubatenga bakwasaganya ekintu Deluxe Disco yasobola okubatenga yakikubira ddala era nga Deluxe baali bali side z'embaale embeera nga we yatambulira ddala nga baali bagenze kuba side z'embaale ebintu tebyajja bulungi nnyo omukulu ng'amaze okuba obudde obwo yali alina okukola ku radio ng'alina program bagita Dance Man yali ku CBS obudde obwo omukulu gwe bayita Menton Sama ng'alina okuvuga okuva embaale paka okudda mu Kampala program agisanga ya Dance Mania n'obudde tewasobola okubatenga mumusikiriza emmotoka accident we yagisanga akaluba kayita Nakalama ng'ava mbaale we yasobola okubatenga gwera omukulu oyo gwe bayita Menton Sama. Toyinza kwerabira omukulu gwe bayita Shanks VVD myaka gya 1991 paka 1994 bakola nnyo n'omukulu Menton Sama. Omukulu gwe bayita Orlando basobola okubate bakikwasaganya nnyo era nkigambibwa nti omukulu gwe bayita Menton Sama bw'oba ojjukidde ku basajja ge bayita John Miles, Coco Banton, mwanaze gwe bayita Captain Ziga Zaga bonna bakikwasaganya mu myaka gya 91 abasobola okubatenga mujjukira mwanaze gwe bayita George Enkwanga oba gwe bayita Menton Sama. Nga bw'ogamba nti Menton Sama yaliwo n'Orlando ne zireeta Megadi ne Menton Corono radio ne Wizo babitusi baabo kati abakitandika ekintu kino kiriza lekayo bw'obanga oli muyimbi ng'obadde tokimanyi kijja wano ku Centenary waliwo akayimba ke bayita Wampologolo kubanga kanoonyezaako kancakalanyemu wano mu system bayina moto yaabwe aba Deluxe nga gye basookako okubatenga bakuba bangamba nti ne ku Fokoland awo bakubako omukulu gwe bayita Orlando yantegeeza ensonga zino ng'agamba nti ku Fokoland awo bakikubanga abajjukira emyaka gya 1993 gwe bayita omukulu gwe bayita Menton Sama bakikubira ddala Rasta Rob bonna era omukulu yakolanga ku radio ate nga Orlando yatandikira eri ku ssanyu Orlando genda ku ssanyu mwana mulenzi gwe bayita mwana mulenzi gwe bayita Rasta Rob yali avudde ku radio ssanyu ngazze ku CBS kati Orlando naye n'atandika ekintu kya radio n'asobola okubatenga ajja okuzibikira ekituli ku radio ssanyu n'atandika okubatenga naye atandika nga music amukuba nga n'ekintu akikwasaganya mpola mpola emyaka egyo we gyatambulira be bamu ku basajja abaasookera ddala okuba hip hop era basobola okubatenga bagazisa abaana akadde kana bali mu kintu kya music obanga obadde tokimanyi z'ensonga ezo gye bayitanga Deluxe Disco mwana mulezi gwe bayita Orlando yantegeeza ensonga zino waliwo gye bayita Sure Sounds waliwo gye bayitanga Segiko ne DJ Rota akadde kano abayinza okubatenga bajjukira DJ Rota mu Uganda ye musajja yasobola okubatenga aleeta bino by'oku okola mixing ku computer yoyo kabaka waazo ye yakitandikako wano mu Uganda ye Chameleon yaleeta FL mu Uganda yaleeta Zemu P3 okusala CD bamuyita DJ Rota yazireeta oba badde tokimanyi z'ensonga ezo zasobola okubatenga zitambula nenga accident entuta abayimbi bangi nnyo Umaru Katumba nakutegezaako wiiki ewedde zaali nga 5 April 1994 yali ava Masaka awe Nabingo we yakoma omukulu basudde Dennis Sirakira be bamu ku bayimbi